house of fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Ku mukutu gwaffe muganza okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amenya n'eddoboozi wa Mtantambi Jimso Denaman Rich Boy Maxud Gina made in Uganda. Olunaku lwa leero era nga bulijjo tusinzidde ku Power King wali eri ku munaku tukola ebintu eby'enjawulo. Kugambye Power King zezemu ku bbali kyasinze okubeereza ettabu mu kibuga Kampala. So n'olwekyo ngenda kusaba gwe blood wange ogende maaso n'okuba nti oba olya momo ngenda kusaba ogende maaso n'okuba nti otukyekikako. Ku Monday tubeera open, Tuesday tubeera open, Thursday, Wednesday tubeera n'ekikadde owofunira ne bucket night ekyupa 5 kugumu kitundu osobola okujja n'osobola okuba nti oenjoyinga n'emikwano gy'owuliriza ku music omukadde owaba ragadi Afrigo band owaba Jamaica owaba America owaba Celine Dion n'abasigaddewo mpola mpola. Olunaku lwera lwakuna tubeera ne comedy night ekulembebwa musajja mukulu amanyikiddwa nga MC Mariachi. Osobola okusanga wano tenga okuyingira kwa just in 15 I think 15 ku mutwalo. So olwaddemu okujja n'oba nti obala naffe. Ku Lwokutaano tubeera ne TikTok night bwe tubeera ne ba tiktokers bonna mu Uganda. Ate ng'ennaku zomwe zigenda kubeera 3 kigenda kubeera kya ttabbo nnyo. Tugenda kubeera ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Vinka the boss manager bamuyitani Veronica Luja. Yes ajja kuba nti abeera wano mpola mpola okusobola okuba nti asanyusa kwogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Chris Evans Kawesi. Musajja oyo Little Boss Muganda yamujjako yamubbako omukazi era nga omukazi yasobola okuba nti atwala Little Boss e Germany mpola mpola. So abeera wagende Germany n'akoma wano. So omuwulu Chris Evans zino abakazi bamugana buli kaseera oba talina manyi ga kisajja simanyi buli gwakwatako bwati ng'agenda buli gwakwatako bwati ng'agenda. So agenda kubeera wano ennaku z'omwezi 3 ne Vinka ne badijja abakabikogera ne ba TikTok ab'ettabu. Olunaku lubeera lwa 6 tubeera n'endongo super osobola okujja wano n'onyumirwa ku parking ate nga kusa tubeera ne live band kwogera n'abayimbi ab'enjawulo bakuba engoma nawe n'oziwulira mpola mpola. So Monday to Monday parking is open. You ready to come n'osobola okujja nti n'onyumirwa. Nina musajja mukulu amanyikiddwa nga Jaronx Kapata atabaddewo abadde yatambulamuko omuyaayo ono era bw'ati n'alinnya ku nyonyi alinga James Proper. So Kapata olunaku lwa leero mulina tugenda kwongera ku nsonga nnyingi. Esooka ya Dr. Jose Chameleone. Dr. Jose Chameleone yasobola okuba nti abuuka n'agenda out of the country. Abasinga bagamba nti obaoliawo Bobby Wine yamusoboyogeddemu akatono yamufosinza okugendako for leave. Ate nga abalala bagamba agenda ku meeting nga family ye. Abalala bagamba nti obaoliawo passport ye yali yakwatibwa. Ajjukira Chameleone alina emisango egy'enjawulo ate mu kiteebezo okuba nti waliwo abakulu mu gavumenti abakwata passport ye nga takkiriza kugenda outside wabweru wa ggwanga. So obaoliawo yasobola okuba nti afuna omukisa n'agenda wabweru w'eggwanga. Bagamba nti abadde agenze kuyimba ku birthday party y'omukungu wa NRM omwali e Boston. So ebyo byonna tugenda kuba nti tubitunuulira. Kituufu agenze kulaba family agenze kuyimbira omukungu wa NRM je show ku media gye bayita music tour gyalemu mu USA. Bannayuganda bajja agendayo bateninga concert ye oba nedda tugenda kuba tubitunulira. Ensonga endala ya musajja mukulu amanyikiddwa nga King Sam yasindise balooya be okusobola okuba nti bagenda okunoonya ze bayita voters register. Voters registers ezo registers bawanikizamu abalonzi. King Sam complaininga nti obaoliawo voters registers basobola okuba nti baleeta mu kusooka zaali ncupule. So nga nasindika balooya be okusobola okuba nti obaoliawo bagenda bafuna kyebayita voters register. Kyebayita presidential debate for Uma zigenda kubeera lunaku lwaleero saa zigenda kubeera lunaku lwaleero. Tugenda kulaba King Sam Saidie, tugenda kulaba Lord Bitem, tugenda kulaba Cindy Sarena Sanyu kokata saa nga Babi Sanyu. Bebe Cool so far tana kumanti ava King Sam Uncle Zakayo Bebe
yavuddeyo n'agamba nti oba okkiriza oba ogaana tujja kusobola okuba nti oba oliawo King Sam oyimba ku wedding yange tujja kinulamu nakyo mpolampola kansoke ngambe Kapata abuze kubatulaba then tugende mu maaso abatulaba nkundu gwaffe guno gwa Uganda Mukamooli balamusiza nnyo bannaye mwebale kuwagira mu kutu gwaffe mwebale kuwagira muganda wange Jimizo Ndambi amanya agange bampita Jalunks Kawoya Roni oba Jalunks Kawoya Senior abamu nga bampita Mr. Kapata kati ng'olwaleero tulabiseeko wano tutanye ensonga ezikwata ku music waffe owa Uganda ne industry wamu kugamba ngo basene ebintu mwebale kuba nti obulya mutambule naffe ngenda kusooka okutumirako buli najiriko waliwo bamwitaniko nasanga Sophie waliwo omukyala amanyikiddwa nga mulungi Weni waliwo omukyala amanyikiddwa nga Aida waliwo omukyala amanyikiddwa nga Rita ntera nnyo balaba waliwo ne muto wange bamuyita Kaka baida Kaka abeera luddawa Kaka ali na musera nero ni oli ku toto eri gwe nagamba ku toto mwebale kuba nti obulya omutulaba mwenna abatulaba tubasamu ekitiibwa ne muganda wange amanyikiddwa nga Chamsi Jonathan okuva ku Metro FM ku Gatani Tagi TV Kapata tutandikirewa Chameleon abadde mu Uganda okumala ebbanga myaka 2-3 abadde tegenda Bulaya abadde taddamu family ye ajukira omukyala mutwala Bulaya n'abaana babeera Bulaya babeera mu ggwanga lya America so abadde amaze emyaka 3 talinnya nnyonyi agenda mu America Chameleon lwabadde olunaku lwa John abadde ndaba status ku WhatsApp n'ateekayo n'agamba out of the bond out of the country n'ateekayo ng'ali ku nnyonyi n'ateekayo fulaga ya America ekikulaga nti obaoliawo sawa zino kyogerera bw'abanga ali mu kumpi kutuuka oba yatuuse mu America Chameleon waliwo ebibadde bigambibwa nti passport ye yakwatibwa mu Uganda nti waliwo esente z'akalulu ze yalya nga omwaka guno omwaka ogwedde ne guno ez'akalulu yazirya bala bagamba nti oba oliawo ekibadde kimugana ogenda mu America yawukana ne mukyala we Chameleon talimu mu Uganda abala bagamba nti oba oliawo yagenze kuyimba e Boston ku birthday y'omukungu wa NRM era olukoma passport bagitwala Chameleon yagenze mu America osuubira Chameleon kiki ekyamutute mu America Chameleon yagenze mu America tekaba naye Chameleon abantu bona bweboogera Chameleon waliwo bayitaniza kantu kenzijukira naye kanantu akatu kaleke kumpewo gwe mbadde nkugamba Chameleon omulaba Chameleon talina nsonga yonna emugana genda mu America Chameleon talina lwaki tagenda mu America Chameleon ne bw'aba nga alina bifu yonna oba bifu yonna ne gavumenti ya Uganda tenatuuka kubeera waasi nnyo okutuuka nga byetava mu Uganda okujjako nga misango nga twawulira biri ebyani ebyomuno mwanani ebyakalamaji ebyagwa kubasibulya nga basala musango ng'ogwo okitegedde ezo kazi ensonga ezisobola okugaana omuntu okuvunga bigger borders naye nti nalya sente za gavumenti tunalya sente za campaign awo kiba personal nalya sente za lwabo sente za lwabo ogwo ndowooza Chameleon munene nnyo okusinga ekyo okitegedde era baleka beesotinga ate Chameleon engeri gye mulabimu ennaku zino aleka ayitako ewa Zaakayo mwamuyisani ako Zaakayo n'amugamba genda kogwa genda njogererako bonna simanyi bwe kibanga beef ziva ku byabufuzi ebyo bya okuba nti teyayimba Chameleon yabasobola obisotinga kati okumala ebbanga ekirala Chameleon bw'aba agenze ebweru ng'agenze kunoonya Danira oba ng'agenze kubya famire ye nze ndowooza ekyo kyekyandibadde kisinga obulungi mu byonna Chameleon byakoze ayinza oba kirungi nti Chameleon bambi nti family yo kubanga n'abaana bati bali bweru nabo abaana bali bweru ate banga kadendera kaludde banga emyaka 3 tagenda kitegeza abayinza bagenze kulaba ku baana be ekintu ekirungi nti Chameleon wali kati kusawa zino ke kasera abere ndowooza n'abaana be ke kasera ndowooza asetolinga abere Chameleon tata kati kanita china pressure Chameleon yaki pressure yaki ngoma ate yaki kati Chameleon ngoma yakala yaki ngoma yaki Chameleon sina kyemubanja era mu bantu b'emmanja Chameleon sikubanja ukitegedde kyokoze kimala ne bogamba kati Chameleon okole ki bannaye kati oliwadde mbogenda n'owumulako ukitegedde n'onywa kachayi twasiima naye bw'otunuulira waliwo conspiracy theory egamba nti oba oliawo omukulu ono yagenze kuyimba ku birthday y'omukungu owa NRM ali e Boston Uganda bwe tutuuse nti
twatuuse kufuga lino nti bwoba toyimbidde NRM tosobola kwetaayaya kuba tulaba abayimbi abasinga obungi especially abagezaako kuba nti bavuganya gavumenti eriko abali ku ludda opposition abamu tebakkirizibwa kuyimba ngenda kukulaga omukungu bafuluma naye tebakkiriza abamu kuyimba tunulira omusajja mukulu amanyikiddwa nga His Excellency the Ghetto Gladiator Bobi Wine nti bukyanga ava mu Arua n'ebivulu bye basaddangamu kuyimba Chameleone oba oliawo ayinza okuba ne fear nti bwe naagaana okuyimbira aba NRM bajja kumubandinga nga bwe babandinga Bobi Wine. Nze ndowooza embeera Uganda gye tulimu embeera Uganda gyerimu eri mu mbeera ya fear embeera ey'okuba nti oli bwe yagamba nti gondi ya gavumenti eriko n'ebyagala bikole ki n'ebyagala bikusange ng'oli mulamu nti Chameleone omulaba bwe yajja wano bwe yajja nga azidde mu kwesimbawo byakibi nemutagalatagalaako walaba nti yakubirawo ttaaki mangu n'akola ki ye Chameleone tumumanyi ye kuva dda ye akyusizaawo n'akola ki n'akyuka eno gavumenti eya third world country ebeera erina rights ku bintu ebisinga ebeera esobola okunyiga omuntu mu mbeera ki mu mbeera yonna era kyobola Chameleone wagamba nti kati agenze kuba kati yagenze kuperforminga abasigadde ombuziza n'ongamba mbu abalala tebabakkiriza kuyimba ebweru bwe kiba kyagenda bweru kyekyo genda ebweru abamu bagendayo nga bagenze political gundi zaabwe babagenzeeko kitegedde political businesses zaabwe naye kati Chameleone ku ssaawa zino ogambye bamusasudde kirabika oli ayinza n'okuteekako embeera n'agamba nga bwogambye nti bawambye gundiyo n'agamba nze kusooka onyimbire gundi eno tukole ki tweyawule kivulu kyeno tukibaliremu ekiti ate just nze kyenandirabyewo ndowooza ekitali ekinumalumamu nti abayimbi ba Uganda abayimbi bafe abasinga bagenda nnyo ebweru ku bukolokolo okitegedde simanyi balwaki tunebranding parties omuntu tasobola kugenda kukuba kivulu nga bwolaba Wizkid bwakuba otweyo nga olaba Wizkid bwe yandigenze n'akuba nze ndowooza ensonga yaffe tuyogeddeko ne tugamba lwaki omusajja nga Chameleone tagenda by the way tukyogereko why Chameleone baba afulumye ggwanga lya Uganda especially ng'ageze mu Europe oba mu America tubalaba nnyo abayimbi baffe nga bayimba ku kubolerana mu nnyumba z'abantu. What could be the reason? Nti oba twebulandize tutye bweru nti abantu batuka ekiseera ne batuka ekiseera nga batutwala ng'abatono kubaka tujjukira bwojja bwotyo nze nabakuwa ntayimwano Diamond Platnumz bamuyita okuva yali ajja kupafuinga ku independence yali ki yali independence kolona somewhere yali carnival somewhere ng'olaba engeri kibamuleetamu bamuleeta ng'ali highly paid ekisegedde ng'omuntu ali organized ng'omuki kale nandigambye nti n'abafona bakambi babatwala e Kenya Tanzania obuzibu buli ku Europe awo Europe n'America buli eyo waggulu eyo tunetunda bulungi kugamba kuba ndaba Chameleone yandigenze nga brand ya Uganda nalowooza nti Chameleone oba oliawo Chameleone yayagala nnyo ebintu ebyangu ate Chameleone babebekulu ne Bobi Wine bamutira kaliyaye nti yafokasinga ku market entono ne ku market entono n'atandika okuyimba nnyo Oluganda ate nga Chameleone ennyimba ze zikyasiga okubeereza amaanyi sokolekeo Chameleone ennyimba ezamufuula obwetutumu obw'ettambo zaali za Swahili era ze ennyimba ezakuba East Africa ezamutwala Chameleone yakuba otunulira yakuba Tanzania nakuba Botswana nakuba Zambia nakuba Zimbabwe nakuba paka South Africa nakuba Central Republic nakuba Congo nakuba Sierra Leone omuyimbi ogu mwomu ennyimba ezo ezatambula tekwaliko lwa Luganda so kati Chameleone olwokuba nti yali atandise okuba nti ayagala okubeera ku gundi ne mumuyimbisa Oluganda ate bano abatalina talent tonotono abali ne talent tonotono ne bakola tekiri ku lulimi kire yayimba tekiri ku lulimi yayimba kubajjukira bw'oba oyogera ku nnimi ezebbiri Oluswahili n'Oluganda byonna byandibadde ebiva mu bantu ethnics nti newe entambula zaayo bwe lugwa ku muntu atalumanyi luwulikika mu ngeri eringa yemu oli ayinza n'owulira naye kimanye nti ne breakthrough yayita Chameleone mu Uganda tiyali ya Luganda era n'ennyimba ze yayimba mu Luganda zakwatakwatamu naddamu Oluswahili ne lubako olukoma nze nandiroza nti kiva ku ngeri gye okimanye oluyimba lyasembayo okuba olw'Oluswahili olw'amaanyi baluyita walewale lwakuba Africa yonna ne Patronki yayagala olukola remix yeye nyini bwe yamalo okwagala olukola remix Chameleone yafuluma like okwefuluma otya okwebrandinga okwefuluma nti bw'oba n'oluyimba nze one time naliko ku airport yemu nempulyako oluyimba lwa Jamila
ku airport okitegere kigamba nemero mumizano ngamba bana Chameleone lwa Jamila ngalukuba kitegeza Jamila yaka yatuukayo ngatuseyo butusira kuba yatuukayo butusi uli wala chwaito okubomola tomanyira Chameleone alina engoma nga 8 eza ku Africa number sokolinde ati bwokuba enyero tukisano fa icon wa Africa bwe mayagala kuya ilo sebo icon anti icon Chameleone is an icon nechengeza kugamba nti oluyimba baluma lokuba breakthrough boli bulaba kati ngoma na wanabimba bayimba mwankole owe busogo bawa oluyimba lwe nabanga tamanyi lubomola nditamwe Kampala ngati natine mwana ayita mudi mu Kampala bwayita mu Kampala naayita mu Buyise era bwadda era kibola mwana we bamu kimanyoga akatukuyambe yambe tugategate nebikola ki nebigana bwamala okuyitamu Chameleone yayita mu mwana yali musheshe mamuyita kumulya tinatine bamulya kiraba kumuyimbi gwe baalya nga tinatine ebyaddala ebyo bigambo bya Jimuzo bannaye zalina abayimbi abamunya olaba Shakira kozi Shakira yakoze oluyimba ne lutalo omuyimbi yabeera mu America manyi yajja mu 20 awo 16 awo yansanga nga alina plasta sokera nokubira mu timu good music Shakira bamukuba emipiira bamulya buli wamu anti ekyo kyenagamba one time nagambako nti mu industry nga yane sente naye nga bamulya okufa mu industry muno abajjamu abasinga bajja buli wajja nebikendero lwaki waliwo abantu abajjanga ekibazimbye bazimbira kuki nga ekibazimbye ekyo nga yo omuwala yajja mu studio n'okumuwa oluyimba olwasooka baalumuwawe batyo era ajja kusigala bwatyo otegere kigamba waliwo abaana be bagattanga abaana bayimbi waliwo abaana bawala bazze mu music abo bazze kuyimba waliwo be baalya ne bafunamu baba kali kankubulire abantu abatulaba kino ni open omuyimbi omuwala yenna nga tanakuba n'awaabanga agikubye era bamu like chakezako kuba like chakozese nnyo okuba nti asigala ku top ge magulu ge niyo banga olina sente anti era amagulu gabonaabona nnyo ag'abayimbi anti era buli omu aba n'ekimutunda mu katale gy'azze okutunda byatunda kati nze mbadde ngenda kunyokolerako omuntu lwakuba yampise ku listeners party mbadde ngenda mukuga bayinza okugjako tiketi bayinza okuzzako invitation kati gwe mbadde gamba waliwo abaana bajjawe batyo nga ye mutufu ye kati ng'oveeyo omanyira Shiba omanyi Shiba ng'oveeyo omukwatira kibulaba mukambi omanyi Shiba bwe yabonaabona ku good life eyo Shiba yakola atya omanyi bwe yabonaabona mu Kinumbaasi eyo emipiira gye baamukuba omanyi emipiira egyali ku good life wizomanizo ne radio wansi eyo omanyi emipiira Palaso gye yamuyisamu oyo omwana olimba nga goli eyo oli musajja mukulu mbwa wafuna obusente omanyira Shiba osobola omumanyira ku emipiira gye bamukubye kibayita okufuna mulimu gwo mamanyira no ye baba yafunamu ate waliwo okufunamu ng'olina muyimbi alina kiri kigamba gundi obeera product yo karakita yo like yo karakita yo ng'esobola okututeeka ewala bayinza waliwo omuntu gwakolako ebintu ebyo ne bamuwasa waliwo abawala bangi abajja mu bintu ebyo ne babawasa ne bazaala mangu waliwo omwana yakuba omwana munne n'avayo n'atonyine n'agamba bananga omwana oyo alina ennene badi bulaka nti ngazibweti nga tekikyamutuuka muyimbi bamukuba empiira n'agaziwa bwati naye nze nandiroozeza nti omuyimbi yenna naddala omuyimbi engeri gye brandingamu abamu ndowooza ekyo tikyandibadde kya waliwo omuyimbi gw'osanga waliwo omukyalo omukazi gw'osanga muyimbi naye nga buli ssaawa omusanga mu bbaala ekiro abeera anywedde buli kiro kuba ffe tukimanyi nti ekitonde ekikazi kyonna kyandibadde nti fenafena tutya nti omwana omuwala nina abayimbi abo nina omuyimbi omukyalo yali akutte gulunedi nga ndaba twali kuki twava ku plot 8 awo netukkirira yali anyweddemukko nagiryo namukwata bwati okitegedde nti omwenge guno buli woonywa buli wobaako kyoteka ku mutwe teri muntu era tebabalimba eyo teri muntu abeera bulungi ategeera nnyo ng'anywedde omuntu ali soba yasinga okuba obulungi tebakulimbanga lwansonga togamba ntegeera nnyo nti omulaba omuntu atanywa omuntu nga tanywedde kalisa atanywa sigamamba batanywa omuntu lwategeera sensezi z'omuntu bazimanyi ne basayansi baga nti omubiri ogutegeera ayova maki buli muntu alina time gy'abeera omulalu waliwo omuntu nga ye mulalu nga tanywedde n'obaawo alaluka nga anywedde n'obaawo ye nga oluwunyako ng'alaluka naye omuntu yenna ekitonde ekikazi oba omuntu yenna anywa tumusuubira okuba nga agatta n'abaako byakola bitategerekeka kati oba muyimbi ng'oli mukazi era bannaye kibi nnyo ekyo nga gwe buli ssaawa obeera mu cwiri obeera mu kunywa tujja kuwulira era tujja kusanga ngenda omanyi n'abakyali bange omwenge gwe bayisa obubi nene bikambagambeko muli mikwano gyange Lydia Jasmine omwenge wali guvuddeko gukuyisa bubi anti Irene Namubiri mu kitiibwa ekyenjawulo omwenge wali guvuddeko gukuyisa bubi
fiye muto nsimanyi oba okyanywa enjaga naye wali givuddeko ekuyisa bubi ate ekigambo kyokatako kirungi ekyo ekuyisa bubi shiba enjaga ogisobola n'omwenge ogusobola sigala ng'obinywa sindi enjaga ogisobola omwenge gukuyisa bubi bulolaba ekintu nga tekikolera ekintu ekisinza okutta kalya z'abaana wano mu Uganda ne mu nsi yonna drugs mbayimbi zisekalya tozimanyi muwendo full figure y'omu kwabo buli bibanywa omwenge ayagala nnyo okunyumya emboozi z'ekikulu na buli gwasanze era nga full figure amawulire agaliwo emboozi akaboozi k'ekikulu emboozi z'ekikulu full figure waliwo omusajja eyavuddeyo n'agamba nti yamukozesa ng'ayagala amutuuse wa president era namuzaalamu omwana bwe yatuma Museveni. Unfortunately full figure yavaayo n'agamba nti yavaayo n'atiisa oyo omuvubuka oyo sijja mwogerako because simanyi oba anoonya mawulire naye njagala kwogera ku full figure. Full figure n'avaayo n'atiisa omusajja n'amugamba nti bw'oyogera nti gwe yanzaalamu omwana tugenda kukutta. Omwana oyo bwe bamuzaala mukulu Balamu Baruga Harry Atenyi yasobola okuba nti akwata ekyapa ky'ettaka n'akimuwa n'agamba nti full figure amuleetedde mutabanyi we amanyikiddwa nga Museveni. Balamu olunaku lwajjo waliwo ekintu nafunyemu confused because Balamu was concerned so much nabadde njogerawo ne Balamu n'agamba man Kimso waliwo akavubuka kali mu kwepangira ku presidential advisor full figure nga kagamba kamuzaalamu omwana naye njagala mbatwale ku DNA babapime omwana oyo bw'ataba wakavubuka ako njagala bakasibe n'ebisumuzo basule kalandira kati nengamba waliwo olunaku olwatuuka ne batugamba nti Balamu begadanga ne begatta ne full figure mu motoka entinda so kati Balamu kube lwaki Balamu ali so concerned wabanga agamba nti full figure mwanyina tebegattangako why is he concerned lwaki avaayo babanga sitaata w'omwana lwaki avaayo agamba nti omuvubuka agenda musima n'ebisumuzo abiteeke mu toilet oba osanga mukwano gwa full figure naye ate olina akantu koyogedde n'ogamba nti oli agamba amawulire gagamba nti omuvubuka alina gwe yawa emikolo amutuuse ewaani yamukozesa nga beekolera kawanda eri bannamawulire nanti tugende yamukozesa amutuuse ewaani ewa president Museveni yakoze ennyimba twadde ne Balamu yabadde atuusa buli omweri so bagamba towakanira nnyo bantu kuba ate naye atuusizaayo bangi era ajjukira bwe baali bajja buli omu ng'atandika buli omu yajjanga agamba Balamu bw'otalaba Balamu tolaba ani tolaba Museveni kati ate akutte ate kati ate yamutuusaayo yali connector ye bloke yatuusaayo kwamba why Balamu ali concerned ndowooza mukwano ate waliwo embeera eyatuuka ne bagamba nti Balamu yali a full figure nandirowoozeza nti Balamu kyabakola ekintu ekyo Balamu aleka yamanyi taata w'omwana ayinza okuba nga si Balamu naye Balamu ateeka kuba amanyi kuba ebiseera era gundi bye yali afunyamu olubuto n'okuzaala Balamu oyo yali mukwano baali nnyo full figure ayinza okaba nga kalenzi kaaliyo kali akamuteekayo era kitegeeza nti kiba kiri nti Balamu akamanyi Balamu ayinza okuba era yeyasetinga akalenzi ako ne kabaawo tukyatambula ffenna omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamooli Ntambi Jimson na muganda wange amanyikiddwa nga Jerox Kapata tukyayogera ku nsonga ezikwatagana ku music industry ya Uganda nga tuvaawo tudda ku nsonga ya musajja mukulu amanyikiddwa nga King Isa naye nga sinagenda mu maaso ngenda kutumirako the beautiful Maureen onawo nkutumiddeko outer parking. Big up on yourself. Your producer wange no bulwenzi jawo nina kuzino yambeeramu so big up on yourself Maureen. Bade kugamba King Sa ne Bebeku Zakayo ne Mansur nawulidde akayimba ako Bebeku agamba King Sa yeebuzaabuza oba ayagala oba tayagala agenda kuyimba ku mukolo gwange. Bebeku agamba nti ekimwawulula ne King Sa Lwanjaga ate nga Bebeku agamba nze ni elder man industry ekyatwala Moze radio oba oliawo byali byagalagala. King Sa agamba nti bebe tolina kyongamba nga mutabanyi wasiba mu Balamu Tamivu yena afaanana walaki tolina nsonga lwaki ongamba konsulira wali sose gamba ku mutabanyiwo nokola ki nongambako nagamba nti sijja kugenda kumbagayo era sijja kuyimba. Bebekulu avudde namugamba nti oba okkiriza oba ogaana ojja kuyimba byampaka. Bebekulu King Sa kiki ennyo kye bafa Bebekulu King Sa bayina wate nze simanyira kumanya lwaki naye ekya Bebekulu ne King Sa kinsanyusaamu olumu nti
tuzeyo manyi bebekulu ye bamuyise Zaakayo mwamuyisa nti Zaakayo King Sam amuyita sifa bamuyita bebekulu ye nga ye twandira nti abadde era bwalaba mu omwana asobola okuba mu kujjabu ebiseera ebisinga amuteekayo akube mu kkala kikyotegeeza jabu yani nandoozeza nti oba bali mu bakali kati asikategeera mbitegeera byogamba naye atulabeyo kebali mu kusikategeera kuba nze ebyekyemanyi nti bebekulu oyo tatera nnyo okuddamu muntu gwatayagala kuddamu twalabako nnyo wano abaana bangi nnyo n'abaava ewuwe ate oba n'abaava ewuwe bano abaana baali ba Rain ne munne kyabalemu okukola ki balemwa bayogera bingi abogereko n'agaana okukola ki ndoza bekulu addamu gwe yandiyagadde okuddamu okitegedde ekirala ate ekyo kirungi nti twalirabye nti generation ya Uganda bwebadde generation ya music ya Uganda bwebadde emyaka 2 egibaddewo ekya Chameleon bebekulu ne Bob Wine bibadde bintu bya bwe bityo kati bazeeyo mu kazanyo kaffe kuba tunula kati nga tewali competition in this there is no competition there is no genuine music only sex in the music industry you have to talk about sex only sex ate for us tutwabiko era nasanyuse nnyo bwe nalabye nga beefuma ate olina kuba akayimba twabirako fe twatambulako twakubako bebekulu ne radio ne wizo nga bali ne bebekulu sorry nga bali ne bebekulu twalabako nti baatwala akadde eyo kundi nga buli omu nnyiba zaakuba ezandibadde ziri mu bbaala nga ibifu gwa metambulense kasiteba nga si yabiso kasiteba nga si yakujjayo kulwana nakukola ki bekuba omuziki sibalina kotabu yonna bekuba omuziki bekuba omuziki nzijja gamba bwe nti olunaku olwaleero tulaba ebiragalagala enjaye yafuuka enjaye abayimbi abakyala abayimbi abaami obwana obuto otandika okuyimba mwetalidde niyo enjaga abasinga abamu kumwe temugisobola era nga yoboliawo yensonga lwaki abantu bavaayo ne babogeraku waliwo omuyimbi nno w'amaanyi yanywa enjaga na transforminga era sawa zino bw'oba tosobola kufuna inspiration okuva Bobi Wine oba tuliga mu nsi muno nti olwaleero Bobi Wine yali omuyaga asobola nekyakozesa okitegedde n'abivaamu na transforminga n'afuuka omuntu obuvunanyizibwa nze suubira omuntu bwakugambako nti va ku njaga ng'ekuyisa bubi bambigezaako twafiira talent emanyikiddwa nga muze radio lwa bintu bwebityo njagala omuntu bakugambeko otegeere oleme kubeera n'amind ya kisiru nange mbagambeko abayimbi by the way by excitement nti abaana bagenda batuka mu industry sibayimbi bokka ne bannamawulire abantu bagenda batuka banywera ddala enjaga abantu bonna banywa naye omuntu agamba nti ekintu kyonna singa kibanga kifuuse slave gy'oli nga like you are the slave a drug is the master okitegedde you are the slave then bana ekireke okitegedde nti ebiseera ebisinga lwo wootuuka akalimi ne kakoonayo akalimi ako kasita kakoonayo wansi eri ne bagamba nti bana takyasobola vaayo bannange kibi okitegedde kibi ate abaana abasinga by the way tubadde n'amabega wano kuba eyo industry tukimanyi nti y'abantu abasula nga batunula twandigambye nti omuntu ebiseera ebisinga agenda n'aba nsonga nyinyi nnyo zireetera abaana by the way njagala one time ompeeko time tuwolereko ku nsonga eyo nga program namba nkubuulire busomi bwonna paka munda nkubuulire ekireetera abaana enjaga eyo ne mu industry kyegikoze kuba eyo topic namba esse industry namba esse industry z'ensi namba ezo gyolaba eyo esse ebitone bingi nnyo abaana abayimbi abalungi kuba omwana agenda nayingira mu industry jjukira abaana abasinga music abasinga ebitone bivayo olumu bibadde mu kyaki owulidde kati omwana agenda najja jjukira buli group gyokola ey'okunywa mutuka ekiseera mutango gyongerako oyongerako mpolampola bw'oba obadde n'omuntu ng'anywa kafege nga akanywemu kabiya nakabiya bw'oba omunywa tonywa biya nyweramu dira kakooko kateeke muki kateeke mu Guinness olyokokolebo ti tebijja kukuba nnyo otandikiriza mpolampola opankinga olulanoga naye kati nga siiraamu sente olwasinywa kawalagi yakuba program namba kujjaawo mu maaso awo ekitawanya abaana abayimbi mu music industry atulaba okyatambula naffe omukutu guligomo gwa Uganda Mukamooli omuyimbi amanyikiddwa nga Pius Mayanja Palaso yatadde oluyimba baluyita I Need Your Love oluyimba olwakoleddwa Datiandre video shooting na South Africa ngenda kusaba onoonyeko okulimba lwa Palaso olwo osobole okuba nti olwerabirako olabe how serious the guy is and still omukyala mukulu
amanyikiddwa nga Shiba Kalungi yatadde video ye emanyikiddwa nga Nabaleka. Video eyo oluyimba audio yafuluma lwali ku Samali album gye yata mu lockdown last year. Video yagitadde recently. Oboolyawo Shiba akyagezako okulaga nti atapinga buli generation, atapinga y'omu ku basetinze music pace mu Uganda right about now, nti ayingidde omwaka n'oluyimba lwasooka kati alina ai ate nga at the same time alina olwo oluyimba video yagitadde luli mukola bulungi. Muvubuka amanyikiddwa nga Gingerbread Victor Luz yasobola okuba nti naye alina oluyimba lwatamuze olumanyikiddwa nga Twesangeyo. Abamu ku mmwe mwatandise okuba nti mululabalabako, so ngenda kusaba ogenda maaso n'okuba nti wagira abavubuka basobole okuba nti oboolyawo industry ogenda maaso n'okuba nti situka mpolampola. Mutabanyi wange amanyikiddwa nga Mudra Devile alina akayimba amanyikiddwa nga ai ne Shiba mukanoonyeko. Mutabanyi wange amanyikiddwa nga Vian okuva mu Firebase Vian Music alina akayimba akamanyikiddwa nga naawe oliwaddemba okuba nti okanoonyako akayimba ako bimu ku biyimba obusinze okuba nti butunyumira. Bwe ntunulira muyimbi kyataddeawo oluyimba olulala olupya. Musajja mukulu amanyikiddwa nga King Sam alina akayimba abuli Abannayuganda tebasinga okuba nti baagala. Naawe ngenda kusaba okanoonyeko akayimba bakayita Zakayo. Mutabanyi wa Bebe Cool amanyikiddwa nga Anne Hendrick Sali, eno topic endala kati katujingire. Mutabanyi wa Bebe Cool Shiba olwamukutte baali bagezaako kurepinga Shiba, ekyo kimanyi. Mutabanyi wa Bebe Cool yatadde akayimba akamanyikiddwa nga Girl Child nga avumirira Basedubuto, abakungu ba gavumenti, bano bayimbi abavaayo okuba nti oboolyawo bakabasanya ekitonde ekikyalo. At the same time otunulira mutabanyi wa Bebe Cool Alan Hendrick Sali oyinza okumulowooza akola alimu olwa activism, nti we batukwata mu lockdown ate oluyimba olumanyikiddwa nga We Are Tired of this situation, and teachers are suffering, and it's all like yes. Tujja kulaba mutabanyi wa Bebe Cool nga yawukana ku kitaawe because ono akwata emundu n'agitunuliza government, n'akwata emundu n'agitunuliza ebintu ebitagenda bulungi. Shall we see Alan Hendrick Sali okuba nti yawukana ne taata we ng'ayimba music akona government, oba kano kabadi akasobola okuba nti kamuyeta mu bantu okuba nti kamuyisa? Ndowooza ayimba ng'alina vibe yakuyimba ekyo. Naye Alan Hendricks baba ate nyimba ngezo ezo nyimba ziba nnungi, naye just bisebisinga nti ogitadde ngo kigendera kikyo kitereddeko kubogamba nti Girl Child nota akayimba ka Girl Child kayimba kalungi eri abaana kuba bambi baana by the way baana bangi nnyo abali agamba yandibadde message abaana tebalina pad, government tebawa pad, yandibadde message naye mugaba condom wano ez'obwere ne bababuuza nti ku condom ne pad kibe kiri very important. Kugamba twandirabye nti message eba nnungi singa eba gyegenda gye inogenda okitegedde. Manyi waliwo omuntu ayagala waliwo abayimbi balimu ebika. Waliwo omuyimbi ajja mu industry muno nga ye ayagala positive vibe okitegedde. Kati jjukira Alan ayagala kuba Rastaman, he's a reggae artist okitegedde. Kati kitegeeza ebiseera bisinga reggae twamumanya nti abeera mu positive vibe okitegedde. Message zibeera positive okitegedde. Kati tulaba nga tamanyo ensi esikuka kyogamba nti ali ku side yeno neeri tosobola kudda eringa eri gyolya ate twalabako nti taata we nga ali side yeno ng'omwana ali eri. Ekyo kisi kipya kyetulabye twalabako olumu omuzeeyi bidani salinga ali eri ng'omwana ali eri. Tuyinza okulabamu ekintu ekyenyini ekyo nti Bebe Cool asobola okubeeramu ennyalemu ng'omwana ali wa position. Anti tekyemanyi abaana bazaale abaana bo tuzaala mibiri nti omwana osobola ozaala ate ye n'akola ekyenjawulo, naye kasita kibanga kirungi nze ndowooza kyandiba ndowooza tekyatwali bado problem yonna. Okulonda kwa umma kwa next week ku Monday King Sir Sindi ko Gatane Road Bitem. King Sir avudde n'agamba nti yategedde nti okubba kaluje kuli era n'asaba kye bayita voters register okusobola okuba nti ekenenya olukala lw'abalonzi alabe balonzi ky'abalondera bali bameka. Butunulira King Sir era ava yagamba nti buli muyimbi gwatuukako amugamba agenda muwa akalulu, era yavudde n'agamba nti bwe mugezaako okuba nti mukwata mu kalulu ke oba ne balangira results ezitali ntuufu agenda kwekalakasa era ng'agenda kweyiwa ku street asobole okuba nti oba oliawo akunga abantu. Yes. King Sir tumutunuulire okulonda kuno omuntu abadde mu office abadde scenario lasanyu era nga y'omuntu gwe tulowooza nti abadde nga akwasaganya ebintu ebyo ebyokuba nti balugyestalinga abayimbi n'ebisigaddewo. Tulabayo mukisa gwa King Sir okusobola okuba nti awininga Sindi oba omusajja agende yerire enkwaso ze
Bannange. Agenda akola ki? Ali enkwachoze. Nandiroozezza nti King Saa simuti alina rights zonna zina naye okwesimbawo okukyafuganya kuba muyimbi. Era netafaali yagatta ku industry yaffe ati bweriri kyalina kyagattako buli muntu alina rights okwesimbawo. Watwalaba wano mu Uganda nga ne twali mu presidential elections twalaba nga wavaayo buli omu waliyo nani Katumba waliyo baani waliyo n'abamaanyi buli omu asobola okujja neyesimbawo okitegedde yagenze n'afunika mu kulonda kuno baani abalonda bayimbi bokka bokka nga bamawulire beerona nga bamawulire bokka be balonda bokka ate bayimbi ba Uganda bonna si Kampala yokka criterias chizi awo naffe kyetwebuuza kuba naawe osobola okugenda noyesima kuba ni muyimbi kuba buli muntu muyimbi tujja kulaba nga kati jukira okujjako nga bagamba nti bagenda kulonda essaawa abantu bokka abali registered buuja bagira batya muuma kitegedde nga bagenda okuregister nga bokka abali registered abalina kaadi ezo naye bekuba kulonda ndowooza nti process naye kyemmanyi batutte obudde okucyekkanya bagenda okikola babadde bekalakasa naye eze mukwezi naye kati agenda kwekalakasa kati oli agenda kwekalakasa nga yekalakasa ku kisinga bamuli kasa bamubba nti olukala lw'abalanzi temwazireeta enkala z'abalongi kumbukama bali mu mubba kalulu kujjo naye Kapata tuve wano lwaki tuva wano tutandise n'okuyingirira obululu bw'abandi mwebale kuba nti mutulaba mwebale kuba nti mutambula naffe amannya nga bulijjo abampitantambi Jimso ennaku z'omwezi zigenda kubeerayo emmeka ye ennaku z'omwezi zigenda kubeera 3 Pastor Wilson Bugembe agenda kubeera ne concert wali ku Africana Katonda yabaddemu eno ensonga ne Katonda omunaku teyeebaka ojja asobola okugenda osobola okuba nti olaba Pastor Wilson Bugembe emyaka giweze 10 n'ebiri nga ndaba Pastor Wilson Bugembe ng'ayimba so mugende mumwagire ennaku z'omwezi zigenda kubeera mmeka Spice Dana by the way yampadde invite wano kansooke njirabe Spice Dana yampadde invitation ya listeners party yengenda kuwuliza mu EP ye njagala kusooka kulaba wano Spice Dana ennaku z'omwezi zigenda kubeera mmeka Spice Dana Stargirl Spice Dana bannange ennaku z'omwezi 26 omwezi guno I think next week Spice Dana yatuyise ffenna tusobola okuba tugenda tuwulizeemuko mu album ye gyagenda okuba nkyata bannamawulire bokka with invitation wano wetwatuse bannange bw'obanga toli invited totawaana kujja kutusumbuwa temutusumbuwa omukulusebo kadi bagimpadde yiyo wenza okulowooza nkusudia so kati ennaku z'omwezi 26 ngenda wa Spice ngenda wa Bugembe eyo oyo Bugembe nja kubeerayo nga ndi muntu nnyo omusajja wa gospel manyi ndi musajja ayagala nnyo abayimbi ba gospel abo baagala nnyo era Bugembe ngenda kubeerawo wali era entebe yange baagivuliddewo ngenda okubeera wali era ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera ku parking n'omuyimbi amanyikiddwa nga Vinka the boss manager tugenda kubeera n'omugwe banyagako abakazi buli kaseera Chris Evans Kawesi agenda kuba nti ajja ku TikTok night nsubira olunaku lugenda kubeera lwakutaano so basaba mwenna musobole okuba nti mwetegeka musobole okuba nti tujja mukube party after party bampitantambi Jimso mbadde ne muganda wange manyikiddwa nga Kapata kawoya senior paka next time nsubira katuve wano naffe tukoleko ebintu ebirala tugenda kuba tukoleko ebintu ate tunakola ki tunabeera wano paka kale